nabanye mwena batwa batwebaza mukama ebituzize nga tusomesa abanyayuganda okukola haliwo abasajja n'abakyala babisadda mu nkola nga basobola kuleeta omumyu obwenkana bwe buti nassamu abenne creative n'obumyu n'abuteekako n'emyezi sokola buno bwa myezi emeka n'abuwandiika ku matu bwa myezi emeka n'olaba ng'ekintu kinyirira ate ng'omumyu bulabika bulungi olaba n'emmotoka ereesa omumyu nayo bwenyirira kintu kyekitwogerako bwe banga obwavu bukuluma bulope ku Sao Uganda Yiga Okukola n'okulima n'okulunda okw'omulembe guno ng'oyitira mu Sao Uganda buli lwa Mande saawa 3 tubategekedde omusomo ogw'okulunda obumyu kati omusajja oba omukyala aleese omumyu buno nga bw'olaba ebokisi ejjudde omumyu tasobola kubula school fees z'abaana tasobola kulema ggula shukaali y'abaana tasobola kulema ggula emmere y'abaana buno omumyu obulundira awafunda buno omumyu kino kyolaba baneesa aleese omumyu ogyo tubuuzeeko mama jangu tubuuzeeko mwama jangu tubuuzeeko ono ku bujulizi ku obulunda otya ekintu okikola otya balamusiza bannange najja wano mu Sao Uganda ne banguza obumyu nagula buzungu natandika n'obumyu 3 nayo kati ndi mu bumyu 15 ng'ate era mbuleeta ne mbubaguza buno bamugula batya ku Sao Uganda buno buzunguzungu obuzungu butandika mu 5,000 n'okudda waggulu okusinziira ku myezi gyabwo so nkubiriza abantu mwenna mweyune Sao Uganda erimu omulamwa amanya go mama amanya gange nze ajja Aisha Bukenya so basaba namanya mwana kitwogerako bwabanga kati atandika n'omumyu 3 ayina omumyu owera 10 buli kamina tukagula emitwalo 5 kanukolaba zibira milioni 5 mu mulembe guno okutulimu milioni 5 zigula proti so abadde mulawundi emyezi emirala 3 n'afuna milioni 5 omusinja bagumaze n'alunda emyezi emirala 3 n'afuna milioni 5 ennyumba basitula emyezi emirala 3 n'afuna milioni 5 ennyumba bagisereka mwetande Sao Uganda bitwogera gyebiri n'esibya bonna byaba abasajja n'abakyala abasiba kutegera okubikulwa okuli mu kulunda omumyu mukaba bampeera omukisa mbalindiridde Mande saawa 3 factory yaffe Kyengera Buddo gye tuli ku Main Road ku Masaka Road mukaba bampeera omukisa nga mutulaba olesa omumyu mmeka mulaba kinjogerako alimu omumyu mmeka kati genda okwata endogisi bano ogireete tuyigiza abanyayuganda ng'osobola kulundira wafunda n'olimira wafunda n'oleeta ekintu bwe kiti kati school fees z'abaana zirabise kati endugu ebakwatidde ki mumukubira engalo z'amaanyi omumyu 22 buli muno buvaamu sente eziva mu acres 3 za kasooli acres 3 zaki esente z'ofunamu ono aba akusinga buno omumyu buli wano obulaba alo businga omuntu alina ente 10 bino ente 10 gamba nebo tikituufu so basebe n'abanyamu mwena batulaba twebaza mukama olwaleero olunaku lwa promotion abantu bali mu kuleetera ddala obumyu mwena bazze nga tolyangako ennyama y'akamyu tugenda ku kipaakinga kwatayo omutwalo emitwalo 2 ogende osooke nawe olye ku nnyama y'akamyu otegere ekitwogerako gamba aleluya obumyu oviiriddwa mukama wange muleetere omuzindaalo ayeyogereko nga ye abantu bonna batumira bakulaba kusolti ne bwozze ne bwoleese emaali watandika dde okulunda oviridde bwe mu bitundu ki okukubiriza otya abakulaba ku TV bonna bakulaba abantu katikati ensi yonna ekulaba bategeezi naye mukama yeebazibwe babombo nunza obumyu azakaseera si kanene nnyo naye nga ndeeta obumyu wano ku Sao si gwe ogusoose ayi guno si gwe gusoose badde nga ndeetawo okwo obumyu wano ku Sao banaye mbakubiriza mulunda obumyu obumyu n'embuzi n'ente okyogerako ki kiriwo ekisinga okuleeta amagoba akamyu n'ente n'embuzi obumyu ekisooka bukula mangu ate buzaala nnyo kituufu akamyu kasobola okuzaala obumyu 10 akamyu kamu kati genda embuzi yowamwe ezaala obwana 10 olundira mu kifo kyenkana ki si wagazi yasi tuzimba obuyumba tufuna obuyumba ng'obwo bwe butyo buyumba nga 5-6 obeera n'obumyu nga buyitirivu nnyo eno piki yo oba si yo eyo pikipiki yange biki byofunye mu wotandise kulunda omumyu biki byofunyeeko biki byotuuseeko
byentuuseeko nga nnunda obumyu kulufizi w'abaana takyansumbuwa nnyo kubanga nebubeera bumyu 10 n'obuleeta wano okusawo boddayo eri school fees obeera otambuddeko. Abaana balya oba tebalya? Abaana baliira ddala. Abaana balya. Mpulirizaako rabbit meat bagiyitani alina internet nabagamba nti olwaleero Uganda obulimba bwakendeera mu nsi yonna. Obulimba bwakola ki? Bw'okebera ku nnyama ya kamyu bw'okalunda ewaka ku baana babadde nga tebeeyagala bulungi nga balina ebirwadde mu mubiri, omufumbira ennyama ya kamyu n'omuwa supu, togenda kuddamu okgenda kutwala mwana mu ddwaliro bwe bamuteekako omusaayi. Ekyo kimu kayambako ku blood formation. Ekyokubiri, abantu bangi olwaleero bw'otambula okuva wano okutuuka wali ku kkubo otandika okuweekeera n'owulira ng'omutima gukuluma. Bw'owuuta supu wa kamyu eyo n'owairo bijje mu bulamu bwo kubanga it's a white meat. Ekyokusatu, akamyu bw'okalya okuba nti nnyama njeru ne bayita white meat teyonoona munda mu lubuto, teyonoona mu sebusaawo, teremera mu lubuto. Naye bw'olya ennyama y'ente sisitiza red meat, yes baneesibira mu luki mu lubuto n'emalamu ebbanga. Ekimaliriza nga bw'obeera mu mmotoka oba mu kisenge wekka abali ennyo ennyama mukimanyi kye mukola, n'otuuka ekiseera n'oggula amadirisa n'obumooli n'oyagala obugaziye, kiva kulya nnyama eya red meat ne birwa mu luki. Naye bw'olya kano akamyu aka white meat eyanguwa okuva mu luki mu lubuto ate neegenda n'ezimba omuki omubiri. Tuli fenna. Ekyokusatu, akamyu ku muntu ng'obadde oyina amabwa ku mubiri oba munda ng'obadde oyina amaki, bw'olya akamyu ako kazimba mangu omubiri gwo ne guddawo. Kitegeeza naye obadde oyina alusaazi n'obadde oyina ebbwanga lya kungulu nga libadde lyagaana liddawo bulungi. Ekyokusatu, akamyu bw'okalya nga gw'omuntu kazimba obwongo. Kazimba obuki? Obwongo. Ke kamu ku bintu ebyongerako omuntu okuba nga you can listen properly ng'ate obwongo bukola at a very faster speed. So kiba kirungi at least buli wiiki abaana bo ne balyayo ku nnyama ya kamyu. Mukama bampeera omukisa. Kirasi etandise. Yiga Okukola ne Sao Uganda. S stands for special. A stands for anointing. Then O, oil. Sao Uganda emaze emyaka 14 nga tukola products ezo. Naye emyaka 6 kibadde kitongole ky'Abanya-Uganda ffenna. Kati Sao Uganda tekyali ya muntu omu. Sao Uganda si yakateeba ne family. Sao Uganda y'Abanya-Uganda bonna. Tukyebaliza Mukama. Kuba kati egasa abantu bangi. Abaana b'abasajja n'abakyala basomye ku lwa Sao Uganda. Amaka gateredde ku lwa Sao Uganda. So twebaza Mukama kati Sao Uganda si ya muntu ali. So kati nawe nga bw'ozze twetaaga otwegatteko ku lutalo luno olutuluko olw'okulwanyisa obwavu mu Africa. Naawe obeere ng'olina kyosobola kutugattako sikuttolako. Twetaaga amagezi go, twetaaga esaalayo, twetaaga n'okwogerera bulungi ekitongole kino. Olugamba haliyo ekitongole ekizze kuyamba Abanya-Uganda. Ekyo olina okukyogerako buli ku makya, n'okinyumiza wa booda, n'okinyumiza wa takisi, n'okinyumiza omuntu w'otambula naye, omuntu w'osaala naye, n'omuntu w'osaba naye. Olina okumunyumiza Sao Uganda. Awokoma okwogera ekigambo Sao Uganda, kitegeeza Abanya-Uganda banaakoma okulya ennyama ya kamyu, naawe akatale k'ebyogenda okulima n'okulunda kaba kalabise. Kitegeeza yegwe promota nambeegi. Haliwo abalanga baliko eddogo n'ekitambo ky'abanyina. Ebintu abaleeta mu Sao Uganda ate ajogerera bibi. Mwenna nga muzze ku lw'ekitongole kino ekya Sao Uganda. Mugenda kwetaba mu bintu 4 teeka. 1, mugenda kulunda obumyu nga teeka. Oba kamyu kamu oba 2 naye twagala kulaba ekinyumba ky'omumyutu. Oba onaakulunda wansi w'ekitanda oba mu bokisi oba mu kabada oba mu fumbiro naye twagala kulaba nga wozze wano. Olina okuba olina akamyu awaka. Twagala zino ensi ezitwetoolodde zitandika okwogera bw'oba oyagala obumyu ogenda mu Uganda. Halo? Twagala bagana amasi China, India bagala white meat tubasupplying obumyu. Buli lunaku ennyonyi
tugenda gula n'ennyonyi ezaffe obumyu tubusalire wano ono omusajja musiraamu Haji Kasibante ebbaluwa zonna zaalaali zonna ozze nazo bwe zibalage ezitukkiriza okusala obumyu ntupakinga ntubutwala mu z'Abawarabu zonna ensi z'Abawarabu zokka buli lunaku zaagala obumyu enkumezi buli lunaku naye neweekuome alina obumyu buna agamba Kateeba gye waagaana ogula obumyu bwange nze ngenda kubutugambulye agende abulye nze njagala obumyu 1000 angamba buna ate buto ate motoka okuvaana okutuuka kome ku kizinga n'okukomawo etwala emitwalo 20 ate obumyu bwa mitwalo emeka eyo bizinesi. Kati njagala kubuuza ekibuuzo bameka bw'omala okuyiga ebintu bino obissa mu nkola okutandika n'omwaka ogujja ogwokusatu ogwokuna owulira nga amaanyi mwegali buli wiiki okuleeta obumyu 10 buli wiiki kati emikono mwagijjeeyo wanika bulungi halagamba obukumi 10 wanika oyekkiririzemu ekyo oyekkirizamu ekyolaba Katonda kyakuwa Katonda kikolere mu linnya lya Yesu. Obumyu meka bulidi obumyu 10 buli ki buwandiike embale akamya akaganda akamya akasoga akagisu akakuza obulungi kaweza kirezi kilo meka obumyu 10 buli kaminga kalimu kilo 2 ezo kilo meka kilo 2 gama 2 buli kilo tujugula mutwalo gumu 12 kilo 2 times mutwalo gumu 12 sente mekezo twina obumyu 10 times 2 kgs bubaze 200 times 12,000 per kilogram. Abo bonna bajja wano obumyu tutandika okubuguula mu kilos nga tupima musegede oleeta akase n'otuuza kuki ku minzaani gama omaye ekizibu ky'omwavu omugamba ekintu ayagala okikola enkeera n'omugamba gwe bubaze n'ebbawo emyaka 2 nga tumubyekolerangako usanga omusajja ng'alina amagulu asabye Katonda emyaka 20 ng'alina kyayalina Mukama tannakukimukola naye bw'ajja mu Sao Uganda omwaka ogwo noba nga tonnakukikola alaba ensi egenzi Kateeba otulinge watugamba essomero Kateeba n'obuuza gwe watusuubiza omukazi w'emmotoka kati omukazi anobe oba asseemu obugumiikiriza gamba naye osangamu obugumiikiriza mugambe mwatulire miliyoni zimeka bulidi omwezi guli mu wiiki meka times 4 ezo sente buli mwezi olina okuba nga ozikimawa ekizimbe bw'omala okuleeta wano omumyu ne bapima ku mizaani ne bateeka mu lufura ogenda mu karuna wali n'ossayo akarusiiti ne bakuwa miliyoni zomeka n'oddayo waka n'ogyako amafuta ga mitwalo emeka n'oddayo waka n'ewiiki ejja kyekinkwagaliza nimu akaleeta obumyu 15 nkatebe enyonyi watugamba ebutwala aweeru eruddawo bameka muli ready okufuna sente zino buli wiiki muli ready miliyoni zimeka omwezi sente meka balama omwezi 2.4 miliyoni zimeka miliyoni meka bulidi kati ekibuuzo Dokita nze mpa bujulizi ku babuuza otandika n'obumyu meka nava mu kkomera mwezi gw'omukaaga mu prison y'Empigi buli muntu yenna ava mu kkomera avamu omuntu nga kukola nga nze nava mu prison y'Empigi mwezi gw'omukaaga nga 16 naye nakuwuliriza ndi mu kkomera bwe nadda nagula obumyu 3 leero nina obumyu 20 bwe nina ewaka bwabuuza otandika na bumeka obumyu tobaako bw'ogamba nti njatandika na bwe buti obugumiikiriza kyekikulu nali mu kkomera nga mulinamu akarediyo nga sisita wange yangulira akarediyo nga kwenkuwuliriza ne nvaayo nga mmaliridde ne ŋŋamba nali njagala tandika na nkoko ŋŋanda bwe nadda ne ŋŋamba naye nedda kantandike n'obumyu nenkubira brother wange ne mugamba nyamba ompeereze ssente ngula akamyu tiyampuliriza nangulira obumyu 3 leero nina obumyu 20 mu kayumba ke natandika mbadde simanyi nzimba leero nabadde kana akanyumba k'ettaka asazimba kattaka nazimba ka bubaawo muno bagaita amakooko nakuba ka bukooko
naye nabadde ndi mu ddwaliro ku Lwomukaaga era nenziramu nadde ente z'essoloti nga ndi ku drip era nenkuwuliriza. Nagenze okudda ewaka badde bankubira nga baŋŋamba akamu kazaala 5 akamu kazaala 3. Nagenze okutuuka eggulo nga waliwo ate akazadde obulala era 5. Ati mu kiyumba nina obumyu 20. Nina essuubi okutuuka omwezi gw'okusatu gwe neewa. Nyabarwa kwata akamyaka alina olubuto bw'abaana nga 815 mwongere. Neyanza nnyo dokita. Mukalete kati jangu okasimi. Nina essuubi nti okutuuka omwezi gwe neewa. Nendako naawe gweseboro push tutandika na leero tutandise ekitongole buli yenna abanaava mu makomera bayitire wano tubawe entandikwa. Mafuta g'okuva mu komera. Buli yenna oba naasiibula kuva mu komera. Abantu ba Salt TV bw'oba ng'olina omuntu yenna abaamusiba simanyi ebyo byakola kasita afuluma ekomera ng'ateredde ng'omutwe gukola ayitire ku Sao Uganda tumuwe entandikwa. Ono kyekyokulabirako. Haliwo abantu abalala bakola ensobi, haliwo abantu abalala babba, haliwo abantu bakola emisango naye ku lw'obwetaavu oba ku lw'embeera. Embeera esobola kufoosinga omuntu n'akola ekintu kyabadde nga talina okukola. So bamala okubeera mu kkomera bamutereezaamu eri bw'akomawo ayite mu Sao Uganda tumuwe entandikwa alunde obumyu tubawe emirimu tubakwatemu bagase eggwanga. Bakwata akabi kalina olubuto. Neyanza nnyo dokita, Mukama akuwa omukisa. Mbadde nkyabagamba bamemba obumyu nze nali nabulundako nga nkyali muto naye taata Mukama n'amuyita yali abunjagaza n'agenda kati nemba nga nabuvaamu. Naye bwe nawuliriza dokita ne mbala akamyu. Akamyu k'omusajja ne bwe kaba kakuwa obwana 2. Lindako President Museveni mulungi ayimirira mba n'agamba nkuwadde ekintu kati kubanga abeera bize n'avaawo bali ne babimaliza nga bagamba twamone nga babuteekawa. Nosanga mu kitabo bawandiise omuntu yafuna ki kati omusajja muwadde akamyu nga kalina olubuto naye munaakamuwadde nga nvuddewo. Dokita neyanze yotandikireko ate nabano bagamba ebintu ebinyirira nnyo mugabanga dokita weebale nnyo weebalde ddala kangende nyongere ku faamu njikazi zoni bagawale tandikiraho gamba yo tumumaze gamba awedde tufunya miliyoni zimeka 9 miliyoni 9 n'emitwalo 6 zoba owandiika. Omwana alabirira obumyu buli lunaku ayetaaga omusala buli mwezi ayagala omusala gwa sente meka. Mukitege kitegeeza omuvubuka alabirira obuki bw'oba oyagala gaggawala okolesa obudde bw'abantu abalala obudde bwo bwokka tebumala. Sigo osobola kuba ng'olabirira omumyu ate gwe maama w'abaana olina okuzaala olina okunaaza abaana olina okukola ekisenge olina okugenda ku dduuka togenda kubisobola. Baako bizinesi ogikwasa omuntu omuki ate bino ebintu by'okulima n'okulunda byetaagamu n'omukono. Si buli muntu wena ng'asobola kulabirira ente ze nizizaala niziwera. Aliwo omuntu ng'alumirirwa ente oba obumyu nga kimuli ku ki ne bw'oba nga tomusasudde ayaayaana okubulabirira naye aliwo abirabirira bw'ojja bwe bwassaayo emmere bw'oba nga toliiko nga tibukola ki. Olaba omuntu alimu omusaayi gw'okulunda n'okulima n'omuwa omulimu. Anaabutegedde ebyo. Tumuwe sente meka omwana oyo buli mwezi? Emitwalo emeka? 10. Tumuwe 20. Musegede akole n'omutumo ogwo. Ate bw'oli oyagala kuwa abantu emirimu towa abantu abalina ebiboogerako bulungi. Anaabutegedde ofunanga abaana ba senior 2 abavira mu senior 6 abakoma mu mukitegede nga talina mpapira za busomesa talina mpapira za busawo oyo bw'omuwa omulimu talina kyakugasa kantu tugambe na leero abeera ng'akola ng'alowooza nze nasoma obusomesa bwanyiiza ngenda kusomesa omuntu nga nze bwanyiiza enkya ngenda kuddayo mukitegede kitegeeza naye ono wa senior 2 senior 3 nga talina bumwogerako bw'omuwa omulimu akukola n'amaanyi ge gonna kubanga talina alternative. Anaabutegedde ebimbagambye. Madamu Karo kitegedde bano boyina bonna balina za diguli zaabwe sooka obawo obuvunaanyizibwa ofune bana ba P7. Anaabutegedde kati tumuwe emitwalo 20 kubanga bakimanyi bw'aleka omulimu ogwo tala wagenda kujja omulimu gwa mitwalo 20 ogwa kukola n'omutima gwe gwonna.
gamba miliyoni 9 n'emitwalo 6 bwe tujjako emitwalo 2 asigadde emeka kati tubale piki ya bulunaku ya mutwalo egenda kuleeta ki emmere yankoko oba yaki bulunaku tugibalire ki time Saturdays emitwalo ameka kati tolako emitwalo 3 Dr. Shamira Lwa nawe jangu eddagala olujanjaba omumyu 100 buli mwezi lumala obusente meka tasinga okubuga emu biki byonna emitwalo nga 3 olumyu 100 jako emitwalo 3 emirala y'eddagala onamwita Dr. Shamira Dr. waki ye Dr. womyu ye Dr. Busala ye Dr. Bulawa ono okuba najja kufaamu yo buli mwezi nga tuli mu Wakiso tuli Kampala Mukono Buyukwe Kayunga Mpigi okuba n'ogenda kufaamu omwezi mulundo n'omuyambako okubugema okubula wabiki byonna omunja osende meka emitwalo 15 buli mwezi ate gwe osala ku bbeeyi yoyi ebintu bya bizinesi obutegeera oli gwayogera 15 gwayogera 12 kitundu nze obudde obusinga wengenda okukolera omuntu bala bumyu bw'ayina ne mugamba obumyu oyina 3 ngenda kukolera ku 2,200 oba 1,100 ogenda okakana ng'olusi akuwadde emitwalo 7 9 oba 10 tufunye 10 na meka mutegereza ntegeeza buli mwezi omusawo ajje kufaamu yo mutegere alabe faamu yo naye tuli mu kutraininga nga buli kyawe twagalako omusawo waki kubanga oyinza okuba olina akamyaka ne kazaala obwana 10 naye ng'obwana 10 bwonna busajja nga bwetaaga agenda ku mukitegere bwe bibeera obusajja bungi bulwana bweruma mukitegere naye bwe bibeera obulawo ana kitegere ekyo tuzijjeko sente meka 15 kali mu kuzaala zino esaawa ko tekaswala abasajja n'abakyala nga waka ekisenge tekiteedde twala ennyama yakamyo kifume mulye gambe ekisembayo mu bizinesi yonna bw'oba odiringira mu bizinesi habaamu okufiirwa nyagala mukitegeere kati tubaze emitwalo 10 yakoze ki omumyu gwafudde babubbye bakoze ki tolako emitwalo 10 buli mwezi osigaza sente meka miliyoni 8 n'emitwalo ameka miliyoni meka omulala situgambe buli ddi kati njagala kubuuza bameka ng'oli wano buli mwezi oyingiza obukadde 8 buli mwezi ofiisangayo enaku meka nossaamu emmere eyasawo pellets y'ekizungu eyo emmere eyamba akamya okukola ki jjaku emitwalo 10 ey'emmere enzungu kitegeeza buli mwezi osobola kufiisa obukadde mmeka kati yimirira ku bigere byo so basebo n'abanyawo mwena abatulaba twebaza mukama ku lw'ekitongole kya Sao Uganda nga twewaddeyo okuyigiriza abanyayuganda okulima n'okulunda okw'omulembe guno nga tuddiringira mu herbs and spices ng'okulima rosemary, kulima chamomile, nutmeg, cloves, iric. Ebyo byonna bw'obirima Sao Uganda y'ebigula n'ebigattako omutindo. Tukolamu perfume, tukolamu amajani, tukolamu soda, ate tubitwala mu mawanga agatwetoolodde, sente ne zitandika okuva mu mawanga agatwetoolodde nga ziyingira mu Uganda yaffe. Abalimi ne bafunamu, Sao Uganda egasseeko omutindo nayo neefunamu. So twebaza Mukama ku lwa Sao Uganda nga tuyigiriza abantu okulunda obumyu. Osobola kutandika n'omumyu 2-3 n'olundira awafunda mu myezi emirala 2-3-5 otandika kuyingiza sente. So kati oyo yenna ng'oyagala okuyiga okulima n'okulunda okw'omulembe guno weegatte ku Sao Uganda. Tubategekedde omusomo olunaku lwa Mande ssaawa 3 omusomo gwa bwereere
Kyengera Buddo ku Masaka Road ku kipande ky'Ebuddo ku kikubo ky'Ebuddo ku Masaka Road wakati wa Kyengera n'Ebuddo factory enene eryawo. Tubategekedde omusomo jangu oyiga okulima n'okulunda. Ng'okulunda omumyu kulima herbs and spices tusobole okutambulira mu bulamu bweyagaza. Tubategekedde n'omusomo omulala buli lunaku lwokuna tubeera Fort Potro ku Kalya Courts ate buli lwakutaano abantu b'Embalala tubeera ku Viana High School abantu b'Embale Guleta Mbale mwenna buli lwakutaano ssaawa 3 tubeera Nakaloke ate abantu ba Guleta Mubende buli lwakusatu tubeera Mubende mu Travelers Inn ate n'abantu ba Guleta Luweero buli lwakubiri ssaawa 2 tubeera ku Bukenya Foundation Kasana. Mukaba mpeera omukisa nga muzi okuyiga okulima n'okulunda okw'omulembe guno. Mukaba mpeera sente tunoonye ebitugatta sebyo ebitwawula. Bino byebiro byaffe nga Africa okutambula mulamu bweyagaza. Gamba kalamu kawedi.